Namusizaako nnyo mukwano gwange gwali eyo naye gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kaakati oluvannyuma lwa poliisi okuvayo n'esalako One Love Beach e Busaabala, poliisi ebadde tennavaayo tukiralifayinga ensonga ki yennyini eyaviiriddeko okuba nga basalako ekitundu kino oba nga basalako beach eno eya Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo. Nkutegeeza nti nno oli ku UG Updates TV kw'osinzira okuba nga otuwuliriza gwe mukwano gwange yenna gy'oli, abali emitala w'amayanja mbaanirizaako, abali e Bunaayira, abali e Bulaaya, abali ludda wa gye musinza okuba nga mutuwuliriza. Sobola bamenya mwenna naye nga nkimanyi amayengo gano gatuukira ddala wala. Tubaanirizaako wabula gwe atannakuba ng'osubscribinga yonna gy'oli, genda mu maaso osubscribinge ku UG Updates TV osobole okwekuumira ng'oli updated gwe buli kadde buli ssaawa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati tukimanyi bulungi enkya y'olwaleero poliisi ne militale basazeeko wali eri e Busaabala Beach emanyikiddwa One Love Beach eya Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'omukulembeze wa National Unity Platform. Wabula okuva basazeeko ekifo kino tukimanyi bulungi basazeeko ne batandika okuba tiyagaasi ne basobola n'okuwambako ebintu bye basobodde okuba nga bawambako. Poliisi ebadde tennavaayo kiradifayinga nsonga ki yennyini ebaleetedde ekikolwa kino ssaako n'okuba tiyagaasi mu kifo ng'ekyo eky'abantu. Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'abanja nga ayagala poliisi emunnyonnyola ensonga lwaki basazeeko ekifo kye. Ekifo ekyo abagambye jjukira kifo kyateekebwawo kukyakalirwamu, kuwummuzibamu birowoozo, kutegeka konsati na kutegeka bivvulu. Kati agamba etali nti kifo kitegeka laale za byabufuzi, waaki poliisi yandibadde egenda n'ekisalako n'emenyaamenya geetisi zaayo n'eyingiza ne ifoti yonna ne force okuyingira munda n'esalako abantu bonna abakozi ababaddemu ssaako n'abantu abadde bali eyo mu ddembe lyabwe nga bakirinze gwe mukwano gwange n'esobola okuba nga ebakubamu tiyagaasi. Kaakati kitegeeza ki nti kino ekikolwa kitegeeza nti nno poliisi weeyingidde mpulidde na bulungi nnyo nti basazeeko CCTV cameras zonna ezandikapukyalinze buli kyandigenze mu maaso. Violation yonna eya poliisi gyekoze basoose ne basalako cameras. Lwaki poliisi eba esalako cameras ng'ate ekimanyi nti nno raid eno gyekoze eri mu mateeka? Jjukira poliisi erina okukuuma eddembe ly'obuntu lwa bulijjo ssaako n'okukuuma amateeka, era yandibadde bagulizaako President Robert Kyagulanyi Ssentamu nannyini ekifo kino nti tugenda kusalako ekifo kyo olw'ensonga weeti ne weeti, naye tewali wadde ebbaluwa eyise wabula bukedde ku makya poliisi n'esalako ekifo ekyo. Tukimanyi bulungi nti nno kino ekikolwa poliisi kyekoze kikyoboola ddembe ly'abuntu ssaako n'okumenya ssemateeka w'eggwanga Uganda ssaako n'okuvvoola n'okutatana ekitiibwa kya poliisi, kubanga kati awo kitegeeza nti poliisi awo yeri mu kumenya amateeka. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, wano poliisi eba emenya amateeka. Ye bw'oba okimanyi nti kyogenda okukola kirungamu kituukiridde era kiri mu mateeka, lwaki osalako cameras? Zime kwekkaanya biki byogenda mu maaso ng'okola gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati ze zimu ku nsonga ezivuddeyo ne zirwayininga political figures ne bagamba lwaki poliisi oba gavumenti yandibadde erumbagana ekifo kya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Poliisi waaki eraze obutiitiizi, gavumenti waaki eraze obutiitiizi ennyo. Ekifo ekikyakalirwamu, ekifo ekitali kya byabufuzi, lwaki bandibadde bakisalako? Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kubanja nsonga lwaki poliisi esazeeko ekifo ekyo. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, kutegeeza nti nno badde muwuliriza mulungi nnyo. Watannakuba nga otweyungako, genda wali ojja kusangayo ekigambo subscribe, kikooneko, likinga, sharinga, commentinga. Mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo ga UG Updates TV. Mweraba.